ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Alright, ambandiza mwenna abyekumira ku mukutu guno gwa Unique Media mbabuuzaako nti mwasize mutya mwasibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Oyinza okuba ogirabye ku makya ng'ogenda kukola ekibuuzo nkubuuza osabye Katonda abeere ng'akukulembera yonna gy'olaga. Oyinza okuba ogirabye okomyewo ku mulimu omwebaziza okuyisa mu lunaku. So tubabuuzaako abali mu UAE, abali e Bulaaya awo musinziro tulabira abali mu kiyumba ng'otaddemu wediset. Olumu baŋŋamba nti oba tulaba na video naye owulira eddoboozi tubeebaza kasitoba nga message gy'olaba ogitwala. Abali mu Europe mwenna batumirako nti mwasuze mutya mwasiibye mutya. Samike gemannya gange abagamba lwaki mbeebaza nnyo kubanga mwekuumidde ku Unique Media is because Unique Media eyogera bintu bya Bwakatonda, bintu bya mwoyo, kwetereeza, kukolerera obulamu bwe tuligendamu nga tuvudde mu buno kubanga ku nsi kuno tuli bagenyi. Wandibadde olaba ebirala oba oliawo ebisanyusa omubiri. Waliwo ababeerako n'ebya politics, kubaako ebibaako aboogera ebintu oba oliawo ye wandikweseza datawo oyo n'essimu yeeyo ba laptop n'olaba. Naye okwekuumira wano n'olaba bino tugamba bugambi Mukama akuwe omukisa. Olunaku olwaleero nina omwami mupya Apostle, nze mumanyi naye ggwe ali mu kumulaba ku Unique Media omulaba mulundi gusooka. Musajja ayagala Katonda, yali musiraamu naye kati akola mirimu gya Katonda. Yalamuwa omukisa asooke yeyanjula ababuuzeeko then tulabe engeri gigenda oba tutambuza mu programu ennaku olwaleero. Sebo Mukama yebazibwe. Amiina, Yesu yebazibwe. Mbuulizaawo ku bantu abo abatulaba. Nsanyuse nnyo balaba mwenna yonna gye musinziira otulaba ne gye musinziira otuwuliriza, abali mu kuwuliriza, abali mu Bulaaya, abali mu Uganda n'abali mu mawanga ag'enjawulo. Nsanyuse nnyo obbalaba n'obbawulizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbalamusa n'ekiramuso ekisinga byonna. Yesu yeebazibwe. Yeebazibwe Omunnazaaleesi oyo yassaayo obulamu bwe ku lwaffe, ku lwange naawe ampulirize oba ndaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya ndi Omutume Kisekka Anointed, nga nzaalibwa Masaka, ndi mwana nzaalwa y'e Masaka, ndi mwana Muganda era nga nzikiriza nti bye tugenda ogabanako olunaku lw'olwaleero nze naawe bigenda tuyamba, bigenda tuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndi musajja mufumbo, siri singo. Tobeera okwo ku mukutu n'ogamba nti omwami ono ng'alabise bulungi, naye ndi musajja mufumbo wa mukyala omu omutuufu. Omutuufu ayina amabeere. Omukyala omu si musajja. Manyi abamu mugenda ne mubigatta omusajja omukyala kwegana ne tubyawula nga tetubitegeera. Naye olw'ekisa kya Katonda Mukama atuwadde ekisa tukozesa mu ngeri ye. Ndi musajja mutandisi w'amakanisa, ndi overseer wa Remnant Worship Ministries International, nga ntandisi y'amakanisa, ntandisi y'akulabirira abaana. Ndi musajja akola ne organizations ez'enjawulo, Angels of East Africa nga ye organization, Sam Childers nga ye director, MGP abasinga gye bamanyi nga Machine Gun Preacher, betukolagana nabo mu kuweereza Katonda ne mu kulyowa emyoyo n'okulabirira abantu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale Apostle nekikunoonyesezaako olunaku olwaleero, njagala twogere ku kanisa. Kanisa entuufu erina kuba etya, but most importantly Apostle oba ye mutume Uganda
omutume mugaso ki ogw'omutume mu kkanisa alina kukola biki byatalina okukola biki byolaba abalala abeeyita abatume oba abatume eyo gye bakola oba oliawo tebalina bikola but nga tunaa kugenda awo waŋŋambyeko nga tuli off camera nti wali musajja musiraamu njagala kumpayo ebintu nga bibiri byolaba ebyawukanamu mu busiraamu ng'eno mu Katonda byawukana nga bisatu. Byogamba nti eno ndowooza twali tubikola mu bukyamu eno biina tubikola tuti. Twebaza Mukama nga mukulu Samizi wagambye nali musajja musiraamu atazaalibwa mu busiraamu. Wasiramuka busiraamu atazaalibwa mu busiraamu. Bakadde bange bombi Bakatuliki. Naye ne ngenda ku bukojja gye nakulira owaali abasiraamu be nasangayo bavubuka abaana b'abamama bange abato be twakula bonna ne babunjagaza mu kusooka. Ekyabunjagazisa mu kusooka yali mpisa neeyisa gye beeyisaamu n'obuyonjo bwe babeeranga nabo nekibunjagazisa okutambula nabo mu kaseera ako. Kye balina kiri kimu, kye balina mu bulamu bwabwe kiri kimu, beesimbu. Abasiraamu beesimbu. Obwesimbu bwe balina bwo bwanjawulo okusinga ku balala. Sijja kwewaayiriza nti eno mu bulokozi tuli beesimbu kati ate bwe tujja eno mu bulokozi owaffe tuli bazibu. Kino ntero kigamba abantu nti tuli bazibu. Mulokole ayinza okutunda nga totegedde. Omulokole? Omulokole. Naye omusiraamu, abasiraamu kye balina kiri beesimbu. Lumu omusajja omu yaŋŋamba nti musiraamu abba. Nti omusiraamu asobola okulimba, omusiraamu asobola okukola ki byonna byasobola naye okubbamu tabba. Kati nga kye balina ekyo bwesimbu n'okwagala okwenjawulo. Ate bo kye balina nti amazima gaba mazima ewaabwe, ekibi kiba kibi era bo tebakikikkitiriza. Kati enjawulo gye tubayinako nti ffe tulina Katonda omulamu. Ekwaki mbalenda okukubuuza nti abalina ebyo byonna ate lwaki waddukayo? Kati ffe kye tulina eno mu bulokozi waliyo Katonda omulamu. Katonda asuubiza n'atuukiriza. Katonda akola. Katonda ow'enjawulo. Katonda gwe twogerako n'alabika. Katonda gwe tugamba nti agaba obulamu n'abugaba. Katonda gwe tugamba nti awonya n'awonya. Okusinziira nga bwe tuba tumukkiririza. Naye ebyo byonna bibeerawo ng'olina principles z'ogoberedde. Katonda obituukiriza bino. Okubituukiriza bino olina okubanga ne principles ezimu ozigoberedde ze yatugamba. Zituyinza okwogerako mu Bagalatiya. Omuntu yenna akola ennono z'Abagalatiya 5:19 oyo tosuubirayo kulaba Katonda ono gwe twogerako. Omuntu yenna akola ennono z'Abagalatiya 5:19 kuva ku 19:20 gwe twogerako Katonda ono gwe twogerako okuggyako ng'okola ennono z'Abagalatiya 5:22. Antwala mpola manyize ndwawo okukwata. Omuntu yenna akola ennono z'Abagalatiya 5:19 tosuubira Katonda ono omulaba ono gwe twogerako agaba obulamu asuubiza n'atuukiriza ow'amazima gw'oyita n'alabika ensonga zo n'azikolako tojja mulaba. Okuggyako ng'oli mukozi w'ennono Bagalatiya 5:22. Kati basomeyo. Bw'osomayo ojja kizuula olabe ennono z'olina ebikolwa eby'omubiri bya lwatu
ne abimenya obwenzi empitambi obukaba okweyononesa obukyayi okweyagaliza okuyomba matu nno n'okuyomba kuyinza okulemesa okulaba ekyamagero okuyomba okuyomba obujja nga gwe omuntu tomwagaliza kalungi fitina nga gwe omuntu bw'oba gwe ngolooza buli kalungi kalina bakako oli n'akunyiiza olw'okwambalako n'onyiiga n'owulira nga kikumazeemu ayambala ate oli n'akola akantu ke n'ozimba omutima osuubira nti Katonda agenda oyo togenda mula kati ate 22 egamba nti wano oli wakwagala oli wa bugumiikiriza oli wa kyetuyita self control nti oli teweemalaamu omuntu ateemalaamu g'ojja mulaba bayibuli eyogera negamba mu bakoliiso ekisooka essuula ya 13 nti Katonda okwagala eyogera ku kwagala nti okwagala kulekereza okwagala kusaddaaka okwagala kwebonereza okwagala tekuliiko kkomo nti tekweyagaliza okwagala tekweyagaliza wabula oyagaliza oba oyagaliza ekyo kyowaayo wansi bw'eba emaliriza egamba nti ebintu 3 ebitaggwaawo okwagala essuubi n'okukkiriza naye mu byonna ekisinga obukulu byonna okwagala kwe kukira mu byonna okwagala kati abasajja bali kyebagaa nti ne batusingakokko kyebayita okwagala kyebayita okwagala ate bo ne baba nga babikkirira abaabwe ffe tukuba lwatu waliwo Unique Media ndowooza yo tefaanananga waliwo media waliwo omusajja wa media bamuyitaani mwerabidde erinnya bannaye munansonyiwa abali ku mukutu okwogera ku bantu abamu naye waliwo ebintu ebimu nga bitutabula bitunyiiza yakola ki yayogera ku ki Katonda teyatussaawo okulaba abatuukirivu n'abatali batuukirivu ogwo si mulimu gwaffe wabula yatugamba tubasabirenga omuyimbi Ngoma yayimba oluyimba n'agamba nti muganda wo ekiri mu kumutta tekyagala kutwala mukono gwokka wabula n'okugulu kyagala kutwala kati gwe yandibadde amukwata ku mukono yandibadde amugumya ate naawe oli mu kumwongererako omukuba misumaali si kirungi tumanyi abantu abamu sifa abatuukiridde ennyo kubanga bayibuli eyogera negamba mu ngero 24:16 nti omutuukirivu agwa emirundi 7 eyogera ku mutuukirivu okugwa teyogera ku mwonoonyi wabula eyogera ku mutuukirivu omutuukirivu agwa emirundi 7 Mika 7:8 negamba nti tonsekerera gwe omulabe wange bwengwa kubanga bwe naagwa n'asituka oyo anyweza agenda kunsitula so kyetubadde tuyiga nti mu basiraamu singa naffe tukiyiga enewaffe ne tukikwata ne tugamba kambeererewo muganda wange naffe tetukyebeererawo tutuula mu koona ne tusekanga gundi mwamusumba gundi mwamutegedde nti anti byamulemye nti anti byamugenzeeko twamugamba nti oyo tajja sobola twabagamba nti oyo mufere gwatali mufere oli waki gwatali mufere agamba nti mufere gwoli wakikaki gwatali mufere so ako njagayo tutandike nako omanyi nze omakkiriza nti tuyinza okuba tetukkaanya na Katonda oba bali mu Allah ffe tuli eno mu Katonda omulamu naye tetwagala tukigaane waliwo ebirungi bye bakola nze ntera nnyo w'example bambala bulungi eyo nsonga esooka kati oba oli mulokole ng'obaagala oba tobaagala eyo fact bambala bulungi era nzikiriza nti gwe omulokola ndaba wandyagadde mukyalawo abeere ng'ayambala ng'abantu abwe bambala
so tuleme kukyawa buli kimu tukopeyo ebirungi tubitwale. Ako kalowoozo nga nze Sami kati olwokukutya nga bwe ŋŋambye nti nasiramuka nensigala ku bukojja nga ndi musajja muli wa bulamu okuba pate mu njogera y'ennaku zetugamba pate musajja mpulira abavubuka bagamba enkwacyo balowooza enkwacyo yatandise eggulo ne bano be bayita alienisikin waabwe naye ffe twali enkwacyo dda enkwacyo yaliwo dda mwe basiniya b'enkwacyo era nina n'obubonero bw'enkwacyo amannya gano mukama gaggwamu lwankwacyo seze enkwacyo etwala amannyo enkwacyo etwala amannyo bigigi kati kambuza enkwacyo eyo wogiri ofuna ki kagwagiryako enkwacyo eyo it's a drug eringa nga drug nga bwabamu bayinza obutakitegeera kuba erina bemalako otulo erina bewa apatite y'okulya erina oli wagiri apatite ejja kwega buli omu erina bwemukola nga ye ng'omuntu naye kati nze twabanga ku tulo olw'ensonga nakolanga safaari nakolanga ku trailer nakolanga ku bimotoka abamanyi abandaba muyinza okuba nga bandaba abamu bava sayidi z'ebunyalugulu eyo sayidi z'ebunyalugulu Katerera omwo mwe nazungiranga mwe natambuliranga kaseese emyalo bwe gityo mwe natambuliranga mwe nakoleranga obuvuyo bwange kwegamba mwe twakyankalanira waliira life ye naliira life so nga welira enkwacyo ebiro bituuka abamu gye bayita okukuba naye nze nkiyita nti kwali okusumululwa kwange obulwadde bunkwata mwe bwe mulowooza obutawona obulwadde bwa sirimu bunkwata sirimu akwata 2012 obulwadde bunyiikirira 2013 obulwadde bweyongera nnyo ne bunzija bye nali nkola kuba nali South Sudan by then ne bunzija bye nali nkola waliyo abavubuka mikwano gyange betwakolanga nabwe South Sudan abamu ndowooza bakyali balamu bwe bali nenvayo South Sudan nga nina omuwala gwe nali nina ne twali twapangisa ggulu mu 2013 twapangisa ggulu awo ggulu mbeeramu atuuka ekiseera alanga takyansobola ng'alaba obulamu ndowooza bugenda waliwo akasente akaali kasigadde kaali ndowooza miliyoni zinganya n'obugwamu n'abulawo nako nandeka mu nnyumba yandekawo mu nnyumba munnaayo lidako we walwala walina mukyalawo nalina omuwala nalina omuwala mukyala gwe nali mbeera naye era ebiseera ebyaba mukyala naye nga kikwewuunyisa nali namujja mubanneeko nga gye namujja neekolera amiina manye bino bitubu byagamba nti Katonda gy'aba atujje wabawala ne gy'aba atusisinkanye tewaba kumpi. Omukyala wamujja mu banne? Namujja mu banneeko n'omufuula omukyala olw'akasente ke nafunanga. Ekitegeeza n'obulwadde wali obujje mu banneeko. Simanyi era gye bwafuutuka kubanga Bunyalugulu eyo naki gye twatabaaliriranga simanyi nyinza okuba nga gye nali nakola ki gye nali nabufubutula. So weekebezanga oli mulwadde. Omukyala oganye musenguka ankomyawo kweganga bwe muyinza okudda nti tugire ogenda okujjanjabe otereere tukomewo tuddemu tukakalabye. Ajjanjaba naye nga kyajjanjaba yakimanyi. Ye kennyini yali tamanyi kyajjanjaba. Kati gwali omugambe agamba mu biseera ebyo by'ensi ab'ensi asobola okufa n'obulwadde nga tabugambye mukyala.
asobola okufa nabo mu b'ensi n'afa n'obulwadde n'agawayi bwe mugamba ate nanzitira mu nnyumba bwe mugamba naŋŋa nti ate nange ndeesa omusango ebintu ebifaanagana bwe bityo so nga ye tamanyi kiriwo naye ng'ajjanjaba bulwadde musujja ogukwata musujja gino ayinamu typhoid oba ayinamu ki kati ng'ekizibu kyonna ekirala kyali kijjanjaba kyamanyi kyajjanjaba nali navaayo emabega eno emabega eno wansi waali waavaayo nga waliyo ekirwadde ekirala ekyali kintawanyeera kitundutundu nakyo ku bulwadde buli era obulala obunnuma so nga kyalimu agezaako okujjanjaba omuntu wange so nga siwona agenda okulaba nga ssente zigenda ziggwawo abajja ne miliyoni ze 15 wasigaddewo zisigaddewo agenda okulaba nga akasente kagenda kubanga Sudan twakolanga ssente mu biseera ebyo ssente zaaliwo nga 10 ekya pawundi mu biseera ebyo ng'okijjamu ssente ziwera ng'okijjamu ssente ziwera ez'e Uganda singa kati so nga ssente nali nzirina nga tukomyewo agenda okulaba waati nga akasente kagwawo agenze ono simanyi waabwe simanyi na gyava wa yali tamanyi waffe nange simanyi waabwe abantu abeesanga so abaliko ku mukutu mbakubiriza bw'ofunanga omuntu gw'oyina manyanga gyava manyanga ebimukwatako manya obuvu n'obukko gyafubutuka kubanga oluusi muyinza okufuna ebizibu ebitakwataganye n'ekirala omuntu yenna bw'obanga kino nkikubiriza abawala bonna n'abavubuka bonna abaliko tofunanga musajja n'omufuna ne mugenda aizulu nga temumaze kwekebeza okwekebeza kikulu nnyo abaana abasinga babifuniddemu obuzibu abaana abasinga bafudde abaana abasinga balina endwadde ze batamanyi gye bazijja nengeri ki gye zaatandikamu lwakuba nti tebaafaayo naye bwe tujja mu bulokozi eno tubibasomesa era ne tubibakubiriza ne tubagamba engeri y'okubeerawo naye nga gwakyali mu nsandaba era nga mmanyi olwaleero ojja kuva wano ng'ofunye Kristo Yesu kino kyeyo kikukubiriza tokola nsobi eyo tokola era eyo bw'ogikola munnange tojja kuziika so omuwala nzirukako agenda andeka mu nnyumba ayitanga wiiki ekiro mu ttumbi sente zonna zitutte sirina kyakuzaako kiro mu ttumbi nga nkitemaatema mu bufunze ekiro mu ttumbi nenfuna okukyalirwa nga wayiseewo akabanga ekiro mu ttumbi nenfuna okukyalibwa ekitangala ne kiyingira mu kaluumu ke nalimu kyensuubira nti nange nali sobola kitunulamu era nga kwenze kwensuubira nti kwali kusaasira kitangala ne muvaamu eddoboozi ne liŋŋamba nti mpa obulamu bwonkuwa obwange mu Luganda nakiwulira kwalinga mu Luzungu mpa obulamu bwonkuwa obwange if you give me your life, I give you your mine. So, eddoboozi ndiwulira naye nga siraba ayogera ki nendowooza nti ndi mu kuloota nendowooza nti ndi mu kuloota okwo kukuloota bino bye mbagamba bya ddala byaliyo bino bye mbagamba bya bulamu bwange bino bye mbagamba si bya kujwetekanga abalabe bagamba nti ngenze mu ggulu nga tagenze mu ggulu si bya kugatta mboozi n'omujulirwa gwe nnina mukyala wange waali gwe nnina ku ssaawa ya leero twekebeza emirundi egiwera nga ndi mulamu kati twekebeza emirundi egiwera nga ndi mulamu buli mwaka tugenda ne twekebeza ndi mulamu siina bulwadde bunuma era n'abaana nali siina kyenfunamu kujja kugamba nti nalina obulwadde nga saabwina siina kyengobamu kuba siina kyekigenda kukuyamba siina kyengenda kufunamu singa nkugamba ebyesaayina kuba naawe oba togenda kufunamu so kusalaasala mu bufunze eddoboozi lino bwe lyeyongera nga ndowooza siroota ne mugaa nti bw'obanga gwe Yesu gwe bagamba ow'abalokole n'omponya leero n'omponya nja kuweereza obulamu bwange bwonna. Jjukira oli musiraamu? Ndi musiraamu.
naye omusiraamu owaffe ono gwe mutegedde owaffe yasiramuka naye nga obulamu nkyabwagala yasiramuka nga kabbiya ogenda n'okanoonya yasiramuka nga ogira n'otabukatabuka oyo gwe njogerako soogerako oli owasigamba oli waliyo bali betuyita abakongo so Mukama tumwebaza nti mu kaseera ako waliwo ekyayingira mu bulamu bwange. Yesu bw'amala okujja mu bulamu bwo waliwo ekiyingira, waliwo ekivaawo, waliwo ekiyingira, waliwo ekyayingira mu bulamu bwange nga galinga amasannyalaze gampitamu nzenna n'entuuyana nembanga gwe bayiridde ebidomola nga 2 eby'amazzi era okukakasa nti amazzi nali ngawulira kuba nali nga mu bbanga bwenti amazzi ku makya essuuka ezo zonna nazifulumya n'enjoza kuba zaali zitotobanye naye mu byonna byenyinza okugamba nasisinkana Yesu. Yesu ono gwe nasisinkana yakyusiza obulamu bwange. Yesu ono gwe nasisinkana gwe mpeereza olwaleero. Naye nga kyenjagala okutegeeza ndaba nawe oyinza okuba olina ensonga gy'oyitamu, oyinza okuba nga olina ekirwadde ky'oyitamu, oyinza okuba nga olina wolowooza nti weetaaga omukono. Sembeza omukono gwo kwata ku Yesu. Sembeza omukono gwo gusembeza eri Yesu. Yesu ajja kukola ebyekisa. Tosobola kusisinkana Yesu n'osigala kyekimu. Yes. Ne bw'oba obadde ebintu biganye, ne bw'oba obadde toyina linnya, bw'osisinkana Yesu ofuna erinnya. Olifuna. Abadde tamanyiddwa naawe n'omanyibwa. So tusisinkanye ne mukulu Samizi lwa Yesu. Nandi kusisinkanye ta? Nange era sandi kusisinkanye ta. So ku lwa Yesu oyo gwe nasisinkana n'amponya, naawe olwaleero ayinza okukuwonya, naawe olwaleero ayinza okukyusa obulamu bwo. Ensonga etuleese wano olwaleero kwe kutegeeza bingi ebikwatagana ku bulokozi, ebikwatagana ku kkanisa, ebikwatagana ku kuweereza, ebikwatagana ku baweereza n'okuyitibwa kwabwe. Kubanga okuyitibwa tuba tulina kwanjawulo. So olwaleero byonna bye tugenda okwogerako bigenda kukomekereza nga bikuwadde omukisa, bigenda kukomekereza nga bikyusizza obulamu bwo ku lw'obulungi bwo nange n'abali ku mukutu wonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina. So kitegeeza eddoboozi liwe lijja likugamba mpa obulamu bwo nkuwe obwange. Wakkiriza. Nakkiriza. N'ogamba nti woba yeggwe Yesu gwe mpulira. Wonamponya leero ngenda kuweereza obulamu bwange. It was a transaction. Mpa kino nkuwe kino. Yesu kyaba akwagaza mu byonna is to believe in your heart, confess with your mouth. Kyaba akwagaza ye ng'akola exchange. Kali kiriza n'omutima gwo yatule. Kiriza n'omutima gwo yatule n'akamwako. Ye exchange gy'aba akwagazaako kukkiriza yatula. Teza woyatula nga mutima tonnakkirizo bya bbule. Tosobola kwatula by'otakkiriza. Waliwo abeeyogeza. One day to manifest. Olunaku lumu ekyo kye wayogeza. Bayibuli eyogera n'egamba nti okufa n'obulamu biri ku lulimi. Nti ate ekijjula omutima akamwa bye kafulumya. Kati gwe tosobola kubanga omutima gwo gujjo ne bw'oba obadde olinga asaaga bino bye twogerako ebya Yesu tebabisaagiramu mwattu. Bw'oyinza okuba oyogera nga asaaga nti kambasanyuse, but you have already made a vow and a covenant. Ekoleddwa. Omaze okukola decision n'okola n'endagaano wakati wo naye nti olwaleero nzikiriza ogenda kubeera mulokozi w'obulamu bwange. So kitegeeza tugenderere nnyo ebintu bye twogera. Akamwako bye kafulumizza, you have already sealed it. Kubanga yayogera n'egamba nti omuntu yenna gwe ne bw'olimanya nti oli mutuukirivu olya ku bibala by'akamwako. Yes. Akamwako by'okatunza bye bigenda okufuna. Akamwako by'okafulumyamu bye bigenda okufuna. Ekyova owulira olyaga nti eyo gundi bw'akwata mu kamwa aba mubi mu bulala. Nti aba mulala. Nti era omuntu yenna ntera okugamba abantu abasinga weegendereza ebigambo by'oyogera.
n'engeri gy'obyogeramu n'engeri gy'oyogera mu bantu. Waliwo omukyala bamuyita Joanita Kawalya, abamu abasinga mumumanyi, muyimbi, badde nga bamuwa ekitiibwa, badde nga bamuwa ekitiibwa, badde nga bamussaamu ekitiibwa, balina bwe bamulaba. Naye akamwa ke yagenze n'akoogeza ebintu ebyamuweebudde byamuggyeko ekitiibwa. Si kyamuwa kitiibwa yadde kakoota we kati kyekyo kyeŋŋambye nti akamwako kalina kye kayina. Kati ekyo naye kyekibadde kyajjula omutima gwe kyeyafulumiza. Yaddaabulako kibuki? Yakifulumiza. So waliwo ebintu ebimu nga bituwaako ekyokulabirako, nga abantu entwala gye babadde bakutwalamu nga asirise mu kusirika ako kuno balina bwe babadde bakulaba, balina bwe bakutwala, naye nga bw'oyogera bw'oti bagamba yandibadde asirika. Ntera nnyo nange okugamba abantu nti waliwo abantu abageze ennyo nga basirise yandibadde asirika, yandibadde tayongerako, yandibadde tazzaako kino, yandibadde yabaddeko ki, ebintu ebifaanagana bwe bityo. So kinyambye nnyo nti gwe ndi naye musomesa wa kigambo. Nkusanze wano wetujjidde ng'olina boogamba nti I think mbadde sharing about mbadde nsharinga ku how engeri gye tuzze twonoonamu enjigiriza. Naye akankutteko oyogedde n'ogamba nti w'osomesa omuntu ekigambo kya Katonda n'akitegeera n'akiyingiramu munda, bino ebisigadde bijja. Kati kankuddiremu wano, ekigambo kino bwe bulamu. Bayibuli egamba nti kigambo n'afuuka omuntu n'abeera mu ffe n'aba omulamu. Kati ekigambo kya Katonda bwe bulamu. Ekigambo kya Katonda bye bisuubizo. Ekigambo kya Katonda bwe bunnabbi. Ekigambo kye bwe bunnabbi. Tetunoonya bunnabbi bulala. Bino ebyokukeera ku makya ebitwonoonye bye bino nga tunoonya byamagero okusinga ddani ebintu ebirala byonna. Tetunoonyeza kigambo kya Katonda. Nti ne bw'obanga n'otunuulira awali ekyamagero, ne bw'obanga wagenda kutwala wafu tofuddeeyo, naye n'otamanya kyekigenda kuddako, ekigambo kya Katonda kyekyogera. Ekigambo kya Katonda kigamba tambula bwoti ne bwoti. Ekigambo kya Katonda bw'okiwuliriza obulungi kiwonya, kubanga kitala, kisala. Ekigambo kya Katonda kyekiraga obwa Katonda bw'ali. Kyekyeexplaininga Katonda biki by'ayagala. Naye tuli mu season oba tuli mu season nga twenoonyeza byaffe, tuli mu mulembe ogwenoonyeza oba mu mirembe egyegunjizaawo ebyago ekwegamba tuddidde obusamize ne tubuleeta mu kkanisa. Statement nga nnene mu bapooso. Obusamize tubuleze mu kyaki nti essabo terikyali mu bisubi, sikasiisira, terikyali mu busiisira, wabula kati lyakyusa ne likyukamu ne lidda mu mabaati, ate nga ddongooseemu, nga ddongooseemu ku luno, nga liina we lyerimbise, wabula nga si bwa Katonda, nga teriri mu kukola mulimo gwa Katonda, wabula bali mu kukola mulimo ogwabo gwe beenoonyeza. Mu ngeri ki? Toyinza kuŋŋamba nti bwe tuba tusoma Bayibuli nti Katonda n'asindika nnabbi eri Dawudi ng'alina obubaka bw'aleese kuva eri Katonda. Katonda kennyini ayogedde. Naye wano tosobola kwogeza Katonda, njogere Katonda kyagamba. Sikutegedde. Soko okaddemu sikutegedde. Njogere Katonda kyagamba. Kiri kye tugamba ka nayi profesa. Njogere Katonda kyagamba. Obanga agamba nti otuula wamu ne Katonda ne muteesa. Tubeeko ekitali kyangu. Tero bawulira ka nayi profesa. Ka nayi profesa.
Can I do this? Yes, Papa. Prophesy, man of God. Man of Major God. one, do this. Prophecy gye mmanyi kye kigambo kya Katonda. Mu kigambo kya Katonda mwe mujjira kye twandiyise omwoyo w'amagezi. The spirit of wisdom, knowledge and understanding. Kigambo kya It's Katonda. different from prophecy. A prophet ne bw'oba tusomye Bible nti is there to edify the church. Naye kati ku social media edifying ki? Is he edifying anything? No. A prophecy is there to confirm what God has been doing. Katonda kyabadde akola. Ndi Katonda ateeka okuba nga abadde ayina ebigambo by'azza kubuulira okuva mu kigambo kye. By'obadde osabiramu, by'obadde olowoolezaamu ne by'obadde ogoberera. N'aleetayo omuntu n'anyweza ekigambo ekyo. That is edification of the church. But twatandiseewo okugunjaawo ebyaffe. Nze mbayita badiviners. Betwandiise badiviners ba mu lulimi olwangu twandigambye nti abalaguzi. Tulina balaguzi. Yadde mu Luganda lwonna kifaanana bunnabbi n'obulaguzi byonna byagala okufaanana. Naye nga si gwe nabbi gwe twogerako. Ono mulaguzi. Era naye asobola okulagula. Asobola okugamba kyewalidde. What does it help you? Nze okugamba kyewalidde n'emyaka gyo oba gwe tomanyi emyaka gyo. N'erinnya lyo. N'erinnya lyo gwe tomanyi erinnya lyo. Twali kipya ky'oba tomanyi mpale gye wayambadde eggulo. Ngimanyi. Tomanyi mmere gye walidde jjo. Bambi manyi. Biyamba ki n'ebizibu by'oyina leero? Ate nno mwattu bye boogereramu. Endulu n'ekuba. Ne bakuba. But a prophecy is there to Mukama agamba Dawudi n'amugamba nti genda agamba Gadi genda ogambe Dawudi ensobi gye yakola ne Uriya ne mukyala wa Uriya nze ebyo byonna bye mutuusizzaako naye y'okuwona ekizibu ekyo. A prophecy has to come with a solution. Erina okujja ne solution. Tusobola bonna abaliko tujja kwawukana mu ndowooza, tujja kwawukana mu mbuulira, naye entegeera yange gye ntegeeramu ebintu bino eby'obwakatonda nti obunnabbi buteekwa okujja n'ekigenderako ekirala. Solution erina obaawo. Solution eteekwa okubaawo. Nti Katonda agamba kino enkeera omwezi ogwo oba omwezi oguddako ebintu ne byekola. Naye ng'ate ebintu okwekola kwabyo it is the word of God. So tulina kubeerera ennono z'ekigambo kya Katonda. Katonda alina byakwekigiriza. Tosobola kujja mugennyini, tosobola kujja wano nga wakakwakkulamu n'eggulu limu wakwakuddemu olubuto. G'ojja wano osaba financial breakthrough, olina omusaayi mu ngalo zo, tonnagwenenyeza. Bwe butategeera kigambo tonnagwenenyeza kyokka osaba. Bayibuli egamba nti olunaku terugenda nga wansi. Abefeso 4:24 egamba nti tunyiige naye tetusobyanga. Nti olunaku terugenda nga wansi ng'olina gw'onyiizizza ku mutima, naye nga gw'olina ku mutima wa myaka 3 emabega. Bonna ate okyamuyinoga nti simuta, naawe oyagala ogamba nti ndagula. Omusajja oyantama siri musonyiwa. Bakulaguleko ki? Oyina by'okyetisse mu ggwe munda. Oyina emigugu gy'okyayina gy'otannata kugenda. Egitakukkiriza kufuna ky'oyagala. Soma ekigambo kya Katonda kigamba kitya nti sonyiwa, nti bw'otasonyiwa Katonda naffe kitaffe mu ggulu tagenda kusonyiwa. Kati ekisooka kya byonna sooka weeterezemu ekyo. Then olabe ebirala bwe bitaakole, olabe endwadde bwe zitaawone. Bayibuli eyogera bw'eti
nti kuno si kwe kusiiba kwe nabagamba Isaaya 5:8 akanyiri yako 7 nti kuno kwe kusiiba mwaki mugamba nti tusabye ne tutawulira si kuno si kwe kusiiba kwe nabagamba nti okwerumyanga enjala ng'ate gwe oyina b'obonyabonya oyina omukozi ewaka tomukkiriza nakutuula ku dayiningi yo talya nammwe alina gy'aliira kyokka yafumba naye muli mukusaba naye nawe oli mukusaba Katonda tuwa omukisa Katonda tukyusizemu Katonda tukole bwoti ebyo tebisobola kukola so olugoye lwe yajja nalwo ng'ajjewo mwongerangako lulala lukutuse kutuse kati mwe mubeera mu saavisi lagula kola bwoti ne bwoti naye singa ogoberera ennono entuufu ez'obwakatonda n'okola ebyo bwakatonda okusaba kuno okuteeka kati kwe tugamba nti okusaba n'okusiba kwe kuno kwe nabagamba yambaza abantu baliise bakole bwoti alina bayibuli somayo ojja kulaba Katonda byaga wansi eyogera n'egamba ankusomereyo wansi owulire bwegamba kusomereyo wansi owulire bwegamba Isaaya 5:8 Ansome Message Bible. Yes. Isaaya 5:8 akanyiriri ka 7 naawe atuwuliriza bw'oba olina bayibuli yo somayo 5:8 akanyiriri ka 7. Yes. Wagamba ki? Soma Amplified Bible. Ka 7 kano egatta n'ak'omukaaga. This is the kind of the first day I am after to break the chains of injustice, get rid of exploitation in the workplace, free the oppressed, cancel the debts. What I am interested in is seeing you do this, sharing your food with the hungry, inviting the homeless poor into your homes, putting clothes on the shivering heel clad, being available to your own families. Do this and the light will turn on you. Do this and the light will turn on you, and your lives will turn around at once. Your righteousness will pave your way. The God of glory will secure your passage. Then when you pray, God will answer. Then when you pray, God will answer. After doing this. Katonda saba. Katonda kukuddamu, Katonda tannaddamu. First do the up one. Katonda byagamba bino byengambye. Baako booliisa, baako boyambaza, baako bosonyiwa amabanja, baako boga nti naye gundi yayinza obutansasula. Kamuleke. Ebyo woba tobikola newonaasaba emisana n'ekiro tewali kyogenda kufuna, tewali kyogenda kukyusa. Kyova olaba twesibye ku bantu nti gundi oyo afuna nnyo, akola nnyo, era oyo gundi yafuna omukisa kubanga ayina byakola ebyenkizo. Nga tujjeeko abalala okugamba nti gundi oyo alabika musezi, gundi oyo alabika mulogo. Kembadde ngenda okubuuza, senga siri mulokole nenkola ebyo by'oŋŋambye bino mu Isaaya 5:8 okutandikira ku 6. Emikisa ngifuna. Emikisa ogifuna naye kyotafuna ye internet. Ekiri kyagamba nti obulamu n'obulamu obutaggwaawo ekyo tokifuna, naye ebyo bino obufuna, omukisa ogufuna. Kubanga lwaki mbuuza? They are principles. Those are principles. These are principles. If anyone follows them, olaba tulina omugagga gwe bagamba nti omugagga asinga obugagga bonna mu Africa, Dangote. Ekimufunisa obugagga musasuzi waki, ekimuleetedde okubukuume ku bintu bye n'ebisigadde musasuzi wa 1/10. Bulungi nnyo ewa I think Bishop Adeboye akiwaayo kuva dda nga ne Archbishop Benson Dawosa tannafa. Siga nti oba kyekimugagaza nedda, it's a principle of protection on gains.
kubanga agamba nti mungezese muwe ebimu ebikumi nti nakwata omuli n'omuli oli omi ekimu kisiba omuli n'omuli oli omi endwadde n'ebikolimo kibijjawo kutegedde oba kitegeera those are principles ze tutalina kunegerectinga era nze nsaasira abantu be bagamba nti lekeraawo okuba ekimu eky'ekkumi oba sikyabwaka oba babijjawa simanyi eyo topic saagala kulumba abantu saagala kudda mu kuwakana mu byawandiikibwa these are obedience principles nga bw'oyinza okubeera mu nsi ng'ensi eyina amateeka nga basasula omusolo ekimu eky'ekkumi kirina okuweebwa nga basasula omusolo tosobola kugamba nti se sijja gguwa tosobola kugamba nti nze omusolo sijja kuwa musolo it's obedience towards the rules of the nations. Yes. And this is obedience towards the principles of the heavens.